edde nnyo nawulira ow'ekitiibwa Norbert Mao, pulezidenti wa Democratic Party ate kati minisita wa Justice and Constitutional Affairs. Namuwuliriza ng'ayogera story emu ekwatagana ku Geyeena n'eggulu. Bwe yali ayogera story eyo nyinza obutagimanya bulungi yonna, naye yagamba bw'ati ti ababuulizi b'enjiri bafuula Geyeena embi ne batendereza eggulu, kubanga era ffe tetuli boogezi ba Geyeena. Akati abawuliriza bawuliriza. I'm cutting the long story short. Naye omu ku bafu yatuuka ku reception mu ggulu, avudde wano. Bw'atuuka eyo n'abuuza bamukkiriza okulambulako ku ggulu ne ku Geyeena. Actually we yatuuka lyali ggulu. Eggulu we yatuuka nga liri bowadi. Tewaliwo nnyo bantu bangi, tewaliwo nnyo bisanyusa, naye nga waliwo emirembe. Omanyi waliwo abantu ng'emirembe tebajagala, nga yagala abeera awantu nga waliwo ebireekaana bingi. Kanaabuuza nti yo Geyeena gye boogerako, abuuza malayika, Geyeena yo yeeriwa? Namugamba Geyeena eri Serengeta eri. N'aserengeta. Maama agenda okutuuka mu Geyeena ng'eringa kirabu z'oku nsi kuno, ng'abantu balya, ng'abantu banywa, ng'abantu badigida, buli tyuni gy'olowoozaako nga gyeri. N'akikubakubamu awo mukubi wa bidongo. Mugenzi, story gyenjogera ya Honorable Norbert Mao. Bw'amala okikubakubamu awo, malayika eyamuleese okulabayo alabe Geyeena n'amugamba obudde buweddeko tuddeyo mu ggulu. Ne baddayo mu ggulu. N'atuuka mu ggulu ng'era wakyali bowadi nga bwe waabadde, okusinziira ku kiraabu eri gye yabadde. Ne bamubuuza nti oyagala ki? N'agamba nti ndi mu busungu. Abaabugingo bali eri ku nsi bagamba Geyeena mbi nnyo. Lwaki tebabulira abantu ekituufu? Abantu ne bava kuno ku nsi ne bagenda mu kidongo ky'endabye, mu kirabu, mu kulya kunywa, bukezi lyeri, bugundi ebyokye biri eri, buli kimu. N'agamba eggulu lyammwe liiryo. Eggulu n'alivaako. Ne bamuga naye kati kano koogenda todda. N'agamba ng'akomawo ku kima kiwana wali bowling. N'agenda okutuuka gye babadde ng'omuliro gwatandise dda okwaka. Sitaani ng'obuyembe yabugyeyo dda. N'ayombesa Sitaani n'amugamba oli mufere nnyo. N'entuukano nga aliwo ebisanyusa ebidigidda, ebyokulya, ebiwala, buli kimu gyekiri. N'eŋŋenda n'eŋŋaana eggulu n'enkomawo n'ensanga nga gwaka. Sitaani n'amugamba nti ani yakuba obulango ng'akulaga nti ebintu bijja kukukyukira? Wajjidde mu kaseera ka birango. Yagenda bali mu commercial break. Weegenderezanga nnyo obulango buno bwe tulaba ku TV ne ku radio na kuki. Bwe baba batunda ekizigo tebakulaga bwe kinaakwokya. Banoonya yazaalibwanga mweru. Kasabuni banoonya yatondebwanga akasusu keeko. Kati bye bikwokyera toga nti ate nalaba akalango. Badde nkugamba ebyo nga nkugamba nti oyinza okulaba omuntu ng'alina following, ng'ali mu kuvuma, nga yakedde ku makya kuvuma n'olaba ng'alina 70K. Mu wiiki emu okulaba nga miliyoni yagiyisizza dda, naye ng'agenda mu Geyeena tokoppa. Nkwegayiridde, beera mu mwoyo omulungi ne bw'onooba weewagira wekka, naye olekere abaana b'abaana b'obusika. Beera mu mwoyo omulungi ne bw'onooba weewagira wekka, ku ludda lw'abantu balamu ne bw'osigalayo bwogu. Ku ludda lw'abantu balamu ne bw'osigalayo bwomu. Abantu bafuuse ebimpemempeme.
abantu bafuuse ebimpeneggu, abantu bafuuse ebintuntu, ayogera ebintu n'atuula n'alimba n'ayogeza abatayogedde n'akola analysis ku buli kigambo, n'omulaba nga alina following, naye following eyo egenda mu geyeena. Akacamuka ako koolabayo, comment sezo zolaba zimuwaga zifaanagana n'oli eyagenda Nobert Mao gwe yagamba eyakyalira geyeena n'asanga ng'ekidongo kyetinda, n'addayo mu ggulu n'asiibula eggulu ne bamaleka n'abaga nti agenze eri ababuulizi b'oku nsi balimba n'okulimba, babijjisa geyeena nga teyeesinga obulungi. Abantu baleeka ssente ne ziggwawo, era olina abaana b'abagagga b'omanyi nga kati beeyaguza lujjo, naye mugagga bw'aba yaleka erinnya omwana we bagenda munoonya bamuwe emirimu. Bassebo ne bannyabo ng'oyagala obeera omujulizi omulamu, beera mujulizi omulamu aleka reputation ennungi. Beera omujulizi omulamu aleka reputation ennungi. Tovuma abantu b'otomanyi, toyingira mu nsonga zitakwatako, towemmula, tofuuka nuisance.